Thank you. So, I want to go slowly. One, after I have spoken, then you will decide what we should do. Number one, Museveni says he has apologized to the Baganda. He behaves as if that is the only part of the country he offended. Museveni burnt a full train of human beings. Set a train on fire. Yes, in Teso, in Mukura. Set a train on fire and killed people in a bus, in a train. There is a university in Teso called Soroti University. Directly opposite that university, there is a swamp. Almost 1,000 people were killed by the Banyarwanda who came to help him and were all thrown in a swamp in front of that university. The children of Karamoja, you heard me, let me repeat it. Almost 1,000 people were collected from different areas of Teso and were dumped in a place called Apaltunga. Apaltunga, actually, if you translate it, it means we have given up because they have taken our people to kill. Banyarwanda killed people there. They came and stole our cows. Someone comes that he's taking care of a cow, even a calf, when it's born, and Munyarwanda will go and dig a hole, bury half of the body of the calf and leave the head up. After 3 days, they will pull it out and the calf will have changed color. And then they take it and own it. The children of Karamoja, today they are the ones begging for food because they are malnourished. When their parents had cows, everybody would laugh that those children are naked, but you'd never hear that they have diseases. Why? They are taking milk, they are eating every other thing, and they are looking healthy even when they were naked. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza mukulike obwakedde kansubire nti egganda lya weekend libatambulira bulungi nnyo. Makulisaayo nnyo mu Valentine. Kansubire nti nno essanyu lyabadde lya Moki Wagonja buli muntu ebintu byamugendedde bulungi nnyo. Akatambi kabadde kawanvu naye mbadde nnyina okukakuwa. Otegere ki ekigenda mu maaso mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda eri mu bukulembeze mu nsi yo. Nagamba Yugi Update TV kino kye tukola. Tugenda maaso n'okusaasanya information okwetooloola eggwanga lyonna lyonna, so tekikwetaagisa kubeerayo okwekubagiza nti siri mu nsi yange ate ndi mu buwaŋŋanguse simanyi kigenda maaso mu ggwanga. Ago ky'oba olina okukola subscribinga busubscribinzi ku Yugi Update TV osobola okubeera nga ofeedingibwa information gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Naye nkukubiriza sharinga, likinga, commentinga. Kakati eggulo nabawadde akatambi nga mbalaga eby'amasaa yonna ebiyinza okuba nga bifuluma. Anita Amongo kandi banga kaweddemu. Otunuulira emboozi eyo eyogerwa katambi eraga kunyolwa na kwennyamira na kunenya. Nga kwegamba emboozi eyo wakati ekulaga nti anyumye omu yabadde looking for sympathy eri omuntu omu. Nabagamba bano abasajja n'obakolera otya tebali kusiima. Tubagamba nga bulijjo nti ejjanzi teribuuka na nzige. Naye ng'ekyo mukibuusa amaaso. Wakati mu byonna emboozi eno ekulaga nti nno omuntu omu bayinza okuba nga bamusudde mu guluka. Era bwe tuba nga tunnyonnyola ku mboozi eyo, emboozi eyo etandika ng'ekulaga nti okuva Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yavaayo ne yeetondera Obuganda. Mwami Yoweri Kaguta Museveni alowooza nti nno Buganda ye paati yokka erina okukonsidaringibwa mu ggwanga lyonna Uganda. Ebadde bigambo bya Anita Amongo nga owulidde akatambi. Alowooza okuva eyavaayo, jjukira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu mwaka guli ogwaggwa yavaayo ne yeetondera Abaganda era ne bakola ne maaso emmisa eyeetondereraga okwenenya nga beetondera Abaganda ku byonna bye bakoze. Kitegeeza abantu bano bye bakola byonna byonna badde babiraba. Naye wakati mu kwetonda Obuganda bwagamba omuntu we yeetonda okulaga nti nno yeetonze era okuweebwa ekisonyiwo
ebimu ku byakoze ayina obyenenyezebwa n'alaga okwenenya nti yeenenyezza kubanga abaana ba Buganda baasibye basse naye ate ne we yeenenya tetwalaba nti naalirizinga abaana be yakwata okuva mu Buganda ba political prisoners nekikulaga nti nno okwenenya kwali kwa majenteke. Kati ye Anita Amongo kino kyamuluma agamba nti bitundu bingi Mwami Yoweri Kaguta Museveni bye yalina okunenyezebwa era yandibadde yeekuba ku mutima era ng'agenda mu maaso n'okugamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yayingiza Abanyarwanda Kalamojja ne bagenda mu maaso n'okutta Abakalamojja bonna abaali eyo abasinga ne babaziika ng'obujulizi bwabukuwadde mu katambi. Era kikulaga nti missoni yaabwe yali yakubba nte za Kalamojja ng'ekigendererwa ki? Ekigendererwa kwe kwavuwaza abantu b'eyo. Anita Amongo agamba kale tetuganye ekizibu kye twalina e Kalamojja. Twalina ebizibu bingi naye ebyokulya n'endwadde tebyalimu. Twalina ekizibu kyaffe nga kyali kyakwambala. Ffe nga nayo tuba tetwambadde tebitukwatako azirongaaza emmere weeri tulina ente zaffe amata gaffe weegali. Naye agamba okuva abasajja we bajja bagenda mu maaso n'okubba ente za Kalamojja. Kani imagine agambye atuuse ku extent egamba nti no ne kakaafu akaana k'ente akaba kazaaliddwa bakakwata ne bakasimira ekinnya ne bakateekayo omutwe ne gusigala waggulu kasobole okukyusa kkala ennaku eziddako bakaggyeyo then batandike okwekwasa waleme kubeera wa claiming nti no kano kakaafu kaabwe kitegeeza kaba kabbironginga eri kati yeyo engeri obubbi bw'ente gye bwatuukamu mu Kalamojja. Naye ng'ekigendererwa kyonna kyaki gavumenti eyagala fuga abantu bagaga. Jjukira emabegakaawo Kalamojja eyo yali ekanga nnyo gavumenti yali gyonna yokka eyali eyina emmundu mu Uganda. Era gavumenti eno yatoba n'okusiitaana okujja mundu e Kalamojja. Yakola ki? Gavumenti bwe yamala okuteekawo olukwe pulojekiti y'okubba ente mu kitundu ky'e Kalamojja n'emala okulaba nti ne bavuwaza bulungi, kye yaddako okukola enjala bwe yabaluma kwe kubateerawo option ng'ate tebalina kyakukola balina ogigenderako, kwe kubatwaliranga obusawo bwa kawunga ng'ogenda mu maaso n'okwextendingamu nga bagabuli alina emmundu gireete bakuweemu akawunga. Eyo engeri gavumenti gye yajjamu emmundu e Kalamojja ng'ekimanyi bano we banaabeera bayala bajja kuvaayo era emmundu bajja ziwaayo. Kati ekyo Anita Amongo kyabadde agezaako okunnyonnyola nti twalina ekizibu kyaffe kyakwambala naye ng'okulya n'okunywa ebyo tulyokke nabyo ente zaffe zaaliwo naye okuva Abanyarwanda ebaayingira mu Kalamojja ne babba ente zonna buli kaliyo bakabbye. Kati enjala etuluma n'ebirwadde bitukwatidde okwo ku njala. Jjukira nti enjala tejja yokka, enjala ejja n'ebirwadde. Kino ky'agezaako okunnyonnyola ndowooza muli abadde ayinamu point naye ng'agezaako okulaga alina okunyolwa ku bigenda mu maaso wakati byakoledde ebirungi byonna byakoledde gavumenti mu kwewaayo mu kulisikinga. Alaga alinamu okunyolwa nti na bingi byensirikidde, alinga alaga Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti bingi byensirikidde byonna mbiraba naye ate kino kye mwagala okunkola. Jjukira nti nno kati Parliament seat eriko race y'amaanyi, eriko Norbert Mao ate nga nfanfe wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, nfanfe wa Salim Saleh. Kati tumanyi Anita Amongo asigazza ki? Nakugambye nti mu NRM okulonda kirala n'okuselektinga kirala. Basobola okukulonda naye nga tebakuselektinze kubeera mmemba w'ekifo ekyo ky'obadde oyaayaanira. Kakati awo we wali okusikaŋŋana omuguwa gye nkutwala olabayo. Okitegeera? Kati Anita Amongo okusinziira mu mboozi eyo eyinza okuba teri direct naye agezaako kunenya muntu omu. Bingi bye mukozi ne tusirika mu kitundu kyaffe, ffe temuvangayo twetondera, kyalinga agamba. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni alowooza weyeetondera Obuganda bwokka nti ensi yali eweddeyo, nti Uganda yonna edipendingira ku Buganda, nti okuba agyetondera kati abasigadde alina bayisa nga waabayisa.
wabula tetumanyi mboozi eno kwe yava, wabula tujja kufunoonya credible sources tumanyi entawe yava kuki. What was the cause for this conversation? Wateeka okubeerayo a reason behind ensonga eyali emabega eyo, ng'era ensonga eyo yeekuusa ku kifo ky'obwa sipiika bwa paaliyamenti. Buliwo vaawo mpitewo, alabika okuba omuntu omu ayagala kuwummuzibwa, era mu kyo agenda mu maaso n'okubalaga nti nkoze kino na kino na kino, ate nammwe mukoze bino na bino na bino, nsirikidde bino na bino na bino, naye kyokka tekibamala okumpa credit okunsigaza mu kifo ekyo. Sikoze kimala. Jjukira nti nno omukyalo ono akoze buli kafunkunaali yenna yenna Munnayuganda ebintu by'ayinza otunuulira n'aga nti by'ayinza otunuulira n'akyawa omukyalo ono. Asindiikirizza buli kimu, embeera yonna yonna gavumenti gy'ereese ogiteeka ku bannansi nga yagiyisaawo. Ebisinga obungi ssente ezisinga ezibuziddwawo mu budgets mu ki, omukyalo ono ali mabega waabyo. Era tukimanyira bulungi nnyo emabegakaawo eggwanga erya America lyavaayo ne limukuba sanctions nga limugamba yeenyigira mu buli bw'enguzi. So bwe tuba twogera ku bantu abazannyidde data game Mwami Yoweri Kaguta Museveni, Anita Among akwata kyakumwanjo nnyo. Kati so emboozi eno gy'owulidde egamba naye muyinza mutya? How dare can you? Nga kino na kino kiriwo ekiti. Njagala nkutegeeze nti Rebecca Kadaga yakola buli kimu, era nga yazanya ne peesa eddene ery'okulemeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe, kubanga singa abakusalawo Rebecca Kadaga obukulembeze singa bwakyuka dda, era eggwanga kiri mu nyenyeza kyokka kyokka. Rebecca Kadaga atuuse okudaaga okukaaba naye nga takyalina kyazza, amanyi ensobi yagikola. So kino kyempawula abakulembeze ng'okyalina omukisa okukyusa eggwanga lyo, okozese, kubanga chance comes one. Kozesa omukisa ogwo oyagala eggwanga likujjukireko ngaani nga trouble causer o solution solver. Ezo osobola okulondawo options B, naye kiva gy'oli gw'omuntu gwasalawo omutima guno. Tugamba nti omuntu alina omutima mubi, nedda, omutima guli gumu. Gwagamba nti kanjijeyo the worst part of my heart, oba n'ogamba nti kanjijeyo ekitundu ekirungi mu mutima gwange saidi kyengenda okukulembeza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obbanga otuwuliriza, nja kukubiriza sharinga video, likinga, commentinga. Mbagala nnyo, mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.